nange banzija wala naawe ali eyo naawe tugenda kujja wala ate era gwe kennyini naawe tusobola okukola naawe n'oyamba omulala kuba nze bannyamba naawe tukuyamba ate naawe osobola okuyamba omulala y'engeri yokka gye tugenda okusituka y'engeri yokka omwana w'omuddugavu gy'ogenda okusituka gy'ogenda okuzimba legacy gy'ogenda okuzimba wealth for the next generation gy'ogenda okuzimba not just wealth gy'olabako naye ne change of mindset mu community yaffe kye kisookera ddala obukulu tulowooza nti ebintu bye tulowooza nti tebisoboka so nga ate bisoboka naffe kasita omala okukimanya nti kino kyendowooza nti kiringa olusozi lusobolwa gundi naye nange ndusobola kiba kitegeeza nti otandise okukyuka era n'ebikolwa bye bigenda kukyuka era ne practices zo zigenda kukyuka so nyongera okubayita abakwano gyange mwenna abali eyo ebimu kubinjagaza omulimu guno kakati essaawa eno tuli mubasomesa tuli mu kwogera tukuŋŋaanye wano enkya tugenda Hawaii nga tugenda tweyongerayo kusoma bannaye tuba tugenda kusoma nti tukuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu tugamba nti olwaliro bannaye kakati omusomo guli Hawaii ne tugenda ne nnambulako ku Hawaii bwafaanana ate ne nvaayo ne nsirawo ku mabbali ne ntandika okusoma kakati ne weesanga nti onkubye ebinyonyi 2 sijja kusaba nti nyina office ze njokusaba za njawulo bannaye nti kangende ku vacation nze nga ntambula bwe nti era ne vacation yange ahulidde so ogenda okwesanga baami nti I love this job, I love what I'm doing. Bwe mba njogera bukozesa talenti yange ey'okwogera nenjogera ate nentambula neŋŋenda nenfuna nensomesa abalala bwe nvaawo neŋŋendako nendaba biiches ezo zifaanana zitya enkya neŋŋenda ewalala so tekikola bubi naawe bwogeranga noga nti abandi nange bano abantu kanjoyininge ŋŋende nga nfune ku gundi ezo ez'okutambulako essaawa eno Michael nkakasa alina waatudde awo e Hawaii so kakati tugenda kusoma nga atusomeseza ku ki oba ku mukutu guno kuliko abali e Hawaii essaawa eno nga mutudde ne Michael bwe muba oba waliwo abali mu bitundu eyo ebyokumpi nga mutudde naye kati naffe olwaleero tuli Massachusetts tugenda kwogera naye nga tuli Hawaii ate naffe tubajoyininga enkya oba ne Thursday ejja tunagisomeseza Hawaii mukama nga ye musumba tuyinza okubeera nga tukyali Hawaii Thursday ejja nga kitujja okutuula naye nsaba mukama atuwa omukisa nga tuwuliriza ab'emikwano akonjagadde kayisaawo okubalaga nti era ebirungi bye tufunamu ebyenjawulo ng'oggyeko ekyokusomesa community yange naye n'okutambulangako ate nga tutambula tusoma ate nga tutambula nga bwe tulambula ne ku bintu mukama atuwa omukisa nga tuwulira olwaleero tugende maaso n'omusomo gwaffe andi wiiki wedi twali Texas kakati eno tuli Hawaii so mukama atuwa omukisa Michael essaawa eno tutwale maaso era nze golaba essaawa eno mbonaabona olubonaabona sana gunzita tubuulire enkya tetujja naffe n'amajaketi ne tufa nago ku gundi era mbadde singa si programu eno kugiwa kitiibwa singa jaketi eno sijambala naye ngambe kangiteekeko naye ngikole bwe nti abantu baleme gamba nti ayambadde atya naye nga bw'ogambe ndi Hawaii wano era wano ewaffe ziri 9:00 ogw'emisana so manye nti essaawa eno manye nti Massachusetts ziri 2:00 ate e California ziri 11:00 ate e Colorado ziri 12:00 ate Texas ziri 1:00. Fenga tukulaakulanye nnyo twabaleka dda bwe tutyo kakati ekisinga okwewuunyisa nti ffenna tuli mu nsi emu naye bwe tuba tujja mu America
tutambulira mu time nti Mulaba. temundaba Mulaba. Mbu bakulaba. Zindako andabe wa Ndoza balala bakulaba nze sikulaba. Michael tukulaba obadde ku BCFC. Kati avuddeko. Ale mu CFC. Eno gundi eriko BCFC. Ate ageze mu room. okay ndoza mundaba bulungi so This is TV nene. ndese mu TV aha so mbadde ngamba nti kitegeeza ntutambulira mu time kyebayita okutravelinga in time we travel in time waliwo ka TikTok gundi ke nalaba ng'omwana agaa nti bw'abawanga America essaawa zino ziri 2 ng'e Uganda ziri simanya wanga 9 ogw'ekiro kati essaawa we wakyukiraawo kiki ekiriwo awo mutubuulire naye okuba nti no tutambulira mu time we travel in time kitegeeza nti every minute we lose some time buli lunaku olutuyitako tulina time gye tuluzinga kati ebiseera ebisinga bw'obanga teweegendereza time eyo eyinza okukulemerera okukwata mu bintu bibiri ebikulu okutegeera first of all kiki kye nnina okuba ekyokubiri life yange erina kubeera etya bwe tujja mu America wano America etandika okutudefiningira life ebiseera ebisinga neetuwaamu life gye tutayagala nga life gye tusuubira ndala gye twagala ndala ne gye tufuna ndala tubanga abagitumya ku ttemu kati nga kitegeeza nti bw'oteegendereza osobola okubeera mu bulamu bwe butyo okutuuka nga nkyali Uganda tulina obulamu bwe twagambanga nti obulamu obw'okuba nti nsobola okutambula ne ŋŋenda wenjagala nga teri gwe nnina kusaba obulamu obw'okuba nti nsobola okubeera eno wiiki 2 nga sirina nnyo okweraliikirira kuli awo nti ate ku mulimu bagenda kuŋŋamba ki kubanga wano wendi essaawa eno ndi mu kukola nga njogera naawe kati obulamu obwo bwe bulamu nze ng'omuntu bwe nalowoozangako nga nzija mu America naye osobola okwesanga nti osobola okubeera mu state gy'olimu n'ogibeeramu ebbanga ne liyita nga togivuddeemu paka lwe bakuzza e Uganda oba osobola okubeera mu state Katonda waba akuyambye ng'osobola okudda e Uganda nga vacation gy'osobola okufuna kuva ku state yo Massachusetts paka Uganda nova e Uganda n'okomawo e Maasi nova e Maasi n'oddayo e Uganda olumu abantu bangi nnyo bajja mu America oba mu state zaffe ne batusinga n'okumanya ebintu ebiriyo oli najja n'agamba nti nagenda e Boston ne ngenda ku dark tours for example nengenda ku dark tour naye ezo kwegamba bwe nalambula ne tulinnya ekimotoka ne kifuuka eryato nze ekyo nasooka kirabira Boston naye ojja kwesanga nti
singa we natuuka tebakintwalako nsobola okubeerawo wano emyaka n'emyaka nga simanyi na kumanya nti bwekiri. Kyengezaako okwogerako njogera ku bulamu obwo nti bulamu ki bwe twagala okubeeramu. Njagala mbeere mu bulamu nga nkola paka oba njagala mbeere mu bulamu nga nsobola okusalawo wenjagala, nga nsobola okugamba nti kakati bangambye nti waliyo omusomo e California buliyo ku lunaku bwe lutyo ennaku sijja kukola. Ekyo otandikirawo kuki tekikugwako wabula otandikirawo kuki ometiza n'ogamba n'otandika obulamu bwo n'otandika obuwa direction. So ekyo kye tuliko. Hawaii wano we nazze twazze mu kampani gye tukola nayo balondamu abantu 5 abasinga nkyogere ntya top 500 people abasinga okusomesa. Saagala kugamba nti abasinga okusomesa, waliwo abatazze nga ate basomesa balungi, naye efficient is what? Simanyi nange bwe nkinyonnyola okujjumbi. To the top 500 people abasinga okubeera efficient mu kukola omulimu gwabwe. Kakati nange eno company gye njogera For that particular period. Yes, mu mwaka oguyise. Company gye njogerako eyina abantu abayina license 10,000 mu America wano. So kati waliwo ate abatayina license be basinga abayina license obungi. Ngenda ku ekyokulabirako nti nze organization yange omu eyina abantu 2 naye eyina license 34. Kitegeeza ne organization z'abantu endala bwe zityo. Kakati kitegeeza nti abatali license bangi nnyo kubali license. Naye bless you ndowooza mpulira bwe njoga namani. Owulira ojoga? Ayasemedde ali eri. Njagala kulagako wendi Mama Angela ayina gundi gy'atera okuteekako ng'ali awo. So watera okubeera simanyi obuubi. Nkulaba. So kakati singa ate nabadde nkirowoozezza eno woteri wendi nene nnyo nti okuva we nasize okutuuka ewa Swani ninnyawo train. Really? Oba sekyo ne ninnyawo eryato naye ate nga ndi ku woteri y'emu. Naffe we tugenda oba walala gye tulaga? Mwate mugenda. So naye gundi ye Hawaii eyagala okwefaananyirizaako eye Uganda era nga bw'olaba era bwe natuuse wano ne mpulirira ddala nga bwe nagendanga e Kalangala. Enjawulo nti Kalangala lwalituuka wano simanyi naye nga walidde ku kyennyanja. Ekyennyanja nkiridde kwegamba si toma mu kutwaliza awamu awo nno ndi okay. So naye ebyo byonna bibala bya omulimu gwe tukola mu community yaffe
kubanga nze okutuuka okuqualifyinga tekitegeeza nti omulimu nagukoze nzekka, wabula basinziira ku mulimu Nammande gwe yakola, Isaac gwe yakola, Natukunda gwe yakola, Angela gwe yakola, Diana gwe yakola. Yaga nti abantu bwe bakoze bulungi njangu owummuleko. Era mbadde nsaba Nammande temujjanga okwo. N'omwaka ogujja ka vacation kano mba nkeetaaga. Okubye nnyo. So munyambeko okubeera ka vacation kano. Naye njagala nve musana wano just mbadde nzizeewo okulaga kiki kye tukolerera. Tinjagala kubeerako mu nsi because bw'onoogamba nti ngenda kusooka nkole ssente ziwere nnyingi nnyo, tandika okutambula ensi eno, oyinza ogivaamu nga togitambudde. Naye ate bw'onooga nti kanzikozese, ate oyinza okuvaamu nga toziseevinze. Kati ostriking otya balance wakati wa okuba nti osobola okukola responsibilities z'okulabirira abantu boona biki, osobola okutambulako n'onyumirwa, ate nga osobola n'okuseevinga. Ebyo ebintu ebisatu ndowooza bye bisinga obukulu. Nga bwe ŋŋambye nti gundi eno eriyo buli mwaka, njagala omwaka ogujja ate tujje wano ne ttiimu yaffe ng'abantu nga 5 nga buli omu baagaye nti Nammande naawe tukuwadde, ne Isaac naawe tukuwadde, Diana naawe tukuwadde. Tujja wano ne tuteekako Zoom ne tweragamu. Naye ekyo kye tunoonya. Omusajja omu yagamba nti osobola okubeera ebintu 4 ebiri very important. Osobola okubeera osobola okuba ng'oyagala okutambula. Kati waliwo abamu abalowooza nti Hawaii si na kibuga kya America, si state ya America. Osobola okuba ng'oyagala okutambula naye nga tolina ssente. Ekyo kimu. Ate osobola okuba nga oyina ssente nga n'okwagala okutambula oyagala naye nga tolina budde. Nga mutuufu ssente zo eza vacation weeziri. Naye ng'okugamba nti kanjeko wiiki 2 tebajja ne ku mulimu kukkiriza, kubanga ate olina n'okugenda e Uganda, kati ate overtime bagita time what? Vacation time wagijjayo. Kitegeeza olina ssente, oyagala okutambula naye tolina budde. Kakati ate osobola okuba nga olina ssente, okutambula oyagala, obudde obuyina naye tolina bw'otambula nabo. Tolina bakwano bo. Kubanga mukwano gwo ate ye gwe w'olina time ate ye agenda kuba apiikinze. Ate oli naye w'alina time nawe agenda kuba apiikinze. Kati kitegeeza nti time yammwe tegenda coordinating. Kitegeeza oyagala okutambula, ssente ozirina n'obudde obulina naye tolina bw'otambula nabo. Kati organization gye tukolera etuwa ebyo byonna 4. Nti ekisookera ddala of course fe okutambula tukwagala. Ate maama Nantumbwe ankubira mu kifo ky'okugenda ku Zoom. Maama Tina ndi ku Zoom. Nti ekuwa omukisa ogwo okugenda okugenda. Maama Zoom kweri tuli ku Zoom. You can't be allowed in. Oh, sorry. Kankebere one. Okay. Ndabika ndowooza nina okuddayo eri gundi. Nammande.
Okay. Simulabo muyingiza. Tampulira na mane. Nkuwulira. N'okunda bondaba? Nkuwulira buwulizi naye omuyingiza. Yes. Kati nkulaba. Kizudde nti waliwo abantu bangi obwedda abali ku gondi bambi. Abali ku hold. Ababadde ku waiting room obwedda okweraga kwange konna kufudde ekikala. Yes, I can see you now. Nange kwembadde ku waiting. Mwatigenderedde tuleme bbalaba tewali buzibu obwedda tuli wano nze mbadde nfaanako nziggyeko nga ndaba siwulirayo kanyego. Obwedda ndi wano neeraga nga neeragira bwereere. Obula okuddayo. Mbula okuddayo. Edda taata kasooka aliko ndinze kaba n'akakuba emabega. Kale. So naye nga we banyabo ne baseba ababadde mu waiting bambi. Ekikulu kye mbadde njogera ku bintu bisatu ebikulu nga mwe muli ekintu ekyokuba nti omuntu yenna weetaaga okutambulako okukyusa obulamu. Omusajja gwe bayita Trevor Noah yagamba nti traveling is an antidote. It is an antidote to ignorance. Nti buli lw'otambula obeera ojjanjaba obutamanya. Kati waliwo ebintu bingi byolaba e Hawaii eringa Uganda. Ogituukamu ng'olaba memories ze Uganda zonna ne zikomawo. Neko okuviira ddala ku airport. Nti olaba airport ate yeeringa eye Uganda eri eyedda. Kitegeeza nti buli lw'otambulako ologa obutamanya. Omusajja omulala n'agamba nti traveling yagamba nti life is a book. Buli lw'otatambula obeera osoma page emu yokka katabaako. Naye buli lw'otambula osoma page ey'okubiri nti kati nsomye California, nsomye Texas, nsomye. So buli lwe tugamba nti tugenda kutambula kyandibadde kirungi nnyo bw'oba osobodde naawe n'ojja naffe. Okutambula naffe olumu tekyetaaga kubanga okola naffe. Ne bw'oba nga tokola naffe trip ze tuyina ezisinga obungi bazikkiriza abantu ne bw'oba nga tokola naffe. So nga kati Namande bwakugambye nze maze eno wiiki namba ne bannamande bagenda kujja nabo banneegatteko ate era tumaleyo wiiki endala nga tugezaako nga tubeera tuli mu vacation. Naye kakati ate bwe tumala wiiki ewedde twabagamba California, kati njagala ate okubanjulira kati tunagenda nnyo mu maaso okubanjulira trip endala eri South Korea. Buli mwaka organization yaffe etwala abantu e South Korea. Sorry, etwala abantu okulambula mu nsi ez'enjawulo. Kitegeeza nti buli mwaka osobola okubanga ogendako mu nsi ey'enjawulo naddala ng'olina engatto ezikusobozesa. Bwe njogera bwe ntyo ndoza mba njogedde Luganda ne bwe sinnyonnyola nnyo. Bw'oba ng'olina engatto ezikusobozesa okutambula wandibadde nga ekimu ku by'okolerera kwe kubanga osobola okutambula mu nsi ez'enjawulo n'oga nti nagendako egindi nengendako egindi. Ekyo kiyinza okuwanga naddala abakadde baffe
abakuze. Nina omukyala gwe nali njogera naye nga ngamba ng'ayomba ne mutabani we, ng'omutabani yawasiza mu nnyumba. Maama yazimba ennyumba wano ng'ali wano e Uganda. Kati omutabani ennyumba yagiwasizaamu, naye maama ayagala kuddaka, omutabani tayagala maama tayagala maama akomewo kubanga abaana we bakulidde, you know. Kakali ate nga omanye ekintu ekitali kikyo bulungi, enkwata yaakyo yanjawulo, si enkwata maama gye yandiyagadde bakwatemu ebintu bye. Kati omukyala buli kaseera abeera ayomba n'omwana. Kati bwe nalaba ng'ayomba naye nalikaawo naye namukubira ne bayomba ne mugamba maama, oyo mwana akutawaanya ayina emyaka ng'emeka? Nenga guli myaka 5 mu 4. Naye nze kennyini ne mpulira nga n'okuswala nkoze ki? Nswadde. Kwa muzeeyi wange alina 5 mu 8. Muzeeyi wange alina 5 mu 8. Kati nenga maama kati maama ono muwantya ku magezi wano. Ne bwe mba nga njagala nnyo okugaba amagezi. Kati nga kitegeeza nti omukyala ng'oyo ekimu ku by'alina okukolerera kati kutambulako. Naga nti kati bwe nkuzzaayoko ku bibuga bye baakatambulako emyaka egiwedde, emyaka egiwedde babadde batambula mu nsi ez'enjawulo. Kankulage wano. Turkey ye yasembyeyo yabadde ya last year. Bagenda mu Vietnam, bagenda mu Egypt, bagenda mu Spain and Portugal, bagenda mu Israeli, bagenda mu China, bagenda mu obeno wa simanyi oba wa, ne bagenda e Taiwan. Kwegamba ensi nnyingi gwe ky'omanya buli mwaka bagenda mu nsi endala ey'enjawulo. Kati omwaka guno bagenda mu South Korea. Kakati trip eno baguddewo abantu abagala okuregisteringa bagende bagiguddewo era yeeno.
olwo lwe lugendo lwe South Korea nga bwe ngambye Okay, Diana already wuyo y'omu ku bagenda anoonya roommate. Bwe mugenda nga bwe muba ne room yammwe musasula less bwe mubeera ababiri. So Diana y'omu ku bagenda South Korea anoonya gwasula naye. Agatte. When are they going to Uganda? Ekibuuzo kirungi nnyo naye kizibu nnyo okuddamu ekyo. Naye gwe ky'oba omanya nti bagenda South Korea. Naye nga kiddayo ku kiri kye mbadde njogerako nti ekintu kutambulako kintu kirungi nnyo. Kitukirabire nakuffe ffennyini abajja wano mu America. Endowooza yo ya shiftinga ebitundu binene nnyo. Ntera ogamba abantu nti olwaleero ne bw'otambula n'oddayo e Uganda, life yo teyinza kuba y'emu. Olw'ebintu ebingi ennyo nnyo by'ozooyiga mu kubeera mu America. Ekya time okiyize, ekyokukola emirimu gye twanyoomanga kati olabanga ate gye emirimu gye tukola. Okwegamba bintu bingi nnyo, mind yo tesigala kyekimu. Kitegeeza nti waliwo ebintu bingi nnyo by'ogenda okukola ebyenjawulo biwandibadde tokola. Era ebyo bye bisobola okufuula successful ng'oli Uganda. So, ekyokutambula nkyogeddeko njagadde nkiwe time emala because nze ngaali Hawaii is just part of America, but era nawo tubeere tumala ekiseera nga tugenzeewo olw'ebintu biri ebina bye njogeddeko. Nti oyinza okuba nga oyagala naye nga toyina ssente. Ate oyinza okuba nga oyagala ng'olina ssente naye nga toyina budde. Ate oyinza okuba nga oyagala nga n'obudde obuyina ne ssente oziyina naye nga toyina b'otambula nabo. Kakati organization yaffe ebintu ebyo byonna ebituwa. Omulundi omulala nja balaga ewantu ew'enjawulo tutambuddeko wano e Hawaii otegeere nti kyenjogerako kitegeerekeka. Anyway, back to business. Jukira olwaleero tuli mu mwezi gwa 2 guggwako. Oyinza n'okuba ndowooza guggwako nkya. Right? Simanyi. Teguggwako nkya ogwokubiri. Guggwako olunaku olw'enkya. Kitegeeza nti officially tugenda mu mwezi gwa 3 mu mwaka 2025. Omwaka bwe gutyo bwe gudduuka nga tomanyi. Buli kaseera bwe gutambula oba olowooza nti obudde bukyali. So buli kye nkugamba nti kino twandikikoze
obudde bwo tebutulinda obudde buli lwogamba ekyo nno nja kikola kati nga bwe njogera ku kutambula oyinza ogamba nja kutandika nange okutambula ntambuleko mu nsi ezo ez'enjawulo nga ze bagamba ogenda kwesanga nga munnayo obudde bukulese so kitegeeza nti bw'obeera nga totambudde bw'obeera nga obanga tomanyi kyakukola obanga tosavinga obanga always nga waliwo ekintu kyotakola because of procrastination ogenda kwesanga nga ebintu bingi bikulemerera olw'ekintu kyekimu kye bayita procrastination bulwadde ekibujjanjaba kukolerawo weekaka n'okolerawo n'ogamba kino nagamba nja kikola naye kati kankikole kati wabula buli lwogamba nja kikola obudde bwo bugenda kutambula so bwe twali tutandika nayogera akatabo kano ke bayita saving your future nekugamba akatabo kano bw'oba osobola kasome omuntu yenna eyakuyinvayitinze wano akatabo kano akayina ate asoboka kuwa ku bwereere oba okakwazika bwakakwazika kasome ebintu byonna byetusomesa ebisinga biri mu katabo kano naawe osobola okesomera wabula bwe twayogera ku kuzimba financial foundation n'okutegeera kiki kye tulina okuba nakyo nga tuzze mu America oba nga tukola ne tugamba waliwo kye tuyita X-curve concept nti gy'okoma okukula obulamu bwo responsibilities zigenda zikendeera. This is a responsibility curve. Responsibilities zo zigenda zisooka ne zikula ng'okula ne zituuka ku age kitegeeza otuuse w'olina okukoma then ne zitandika okukkirira. Abaana b'obadde olabirira bakuze. Buli kimu ky'obadde okola kati tokyasobola kikola. Oba abazadde be wali olabirira baba baafa. Oba kwegamba waliwo ebintu bingi ebizze bibeerawo. Wabula mu time eyo ate responsibilities zo ez'okwerabirira zikula. So this is when you need wealth. Ne tugamba nti oyina paati bbiri eziri very important mu bulamu bwo. Ye paati eno ne paati eno. Paati eno is your current responsibility. Ani abeerawo ku ssente zo ng'okubeerawo kwe kwonna kwonna kuyimiriddewo ku ggwe. Nga kitegeeza nti singa tobaawo omuntu oyo tagenda kubeerawo. Y'ensonga lwaki omutunuuliza kye tuyita dying method nti deeti singa nvaawo asobola ogisasula omuntu oyo. Tugambe oyina emmotoka bakubanja ku mmotoka yo. Bakubanja ku emmotoka. Singa ovaawo omuntu ono gw'olabirira gw'oli responsible for gw'okolerera asobola osasula emmotoka eyo n'agimalayo. Ayina income esobola omutwala for 10 years. Kugamba singa ovaawo leero n'otakeesa omuntu oyo gw'olabirira asobola okubeerawo emyaka 10 emirala. Mortgage ekiwandiika batya mortgage. Mortgage yo singa ovaawo lwaleero abantu abaliwo basobola
basobola okugisasula neggwayo oba kale tugambe toyina mortgage kakati abantu abo boolabirira basobola okusigala nga babeera mu ogw'omuzigo basobola okugusasula singa ovaawo leero then education abantu boolabirira boosomesa basobola okusoma singa oba ovuddewo leero ansa eno yonna ku bino bweba no yensonga lwaki weetaaga this is what we call insurable need obwetaavu bw'oyina bulimu ebbanja ly'oyina bulimu sente z'okola buli mwezi for 10 years bulimu mortgage bulimu okusoma education bulimu education so obwo bwe bwetaavu singa oba ovuddewo leero that is the ye time eno eri very crucial kubanga ekyo tokirinaako control kukuvaawo naye ate singa ate owangaala oyina ate wealth by wealth tutegeeza ki oyina sente z'oteeka ebbali buli mwezi oyina sente z'oteeka ebbali buli mwezi oyina time emala sente ezo okuzikuza sente zo zikulira ku rate ki what is the rate of return buli 100 kyo kikomyawo mmeka then ne twogera ku musolo omusolo gw'osasula gwenkana ki ne twogera ku inflation ogirowoozaako ki buli sente zo zigenda gwa akatale buli mwaka by at least 3% ozirowoozaako eyo y'engeri gye tukalculatingamu wealth so bwe tubadde nga twogera mu katabo kano omulundi ogwasooka twayogera ku kubeera ne sente ti sente weetaaga ozikola sente ze zikola sente ne twogera ku biki ebitwala sente ne twogera ku tusobola zeekuuma tutya ne twogera ku time ntugamba nti gy'okoma okukula time gy'ekoma okugendako kitegeeza nti bw'oba olina ky'olina okukola olina kikola kati era omwo mwe twayogera ku kye bayita procrastination nti ebiseera ebisinga tulowooza nti nja kikola time neekola ki neegenda ne twogera ku rate of return namane ndoza rate of return twamwogerako right yes twayogera ku rate of return ne twogera ku simple interest compounding interest ebintu ebyo bw'obanga tewaliiko nga tubyogerako no problem tofaayo ekisooka recording zaayo weziri ekyokubiri tusobola okutuula naawe one on one n'oyongera okubitegeera naye twayogera ku compounding interest ne twogera ne ku simple interest ne tugamba nti bw'obanga okuza sente olina okumakinga sure nti sente zo zikulira mu compound interest kitegeeza nti buli 100 ky'okola nabawa example okusobola okutegeera simple interest ne compound interest neŋŋamba nti singa tugeze okwata $100 ng'oyagala zinvestinga bwe zibanga mu mwaka gwa 2024 2025 2026 ne 2027 so tugambe nti
mu 2024 akatale kakola by 10%, 2025 ne kakola by 5, okay, 8%, 2026 ne kabeera mu negative 10%, 2027 ne kabeera mu positive 10%. Nti mu simple interest ekikumi kyo kino mu 2024 kiba kikoze $10 mu magoba. Then mu 2025 kiba kikoze $8. Mu 2026 kiba kikoze negative 10. Mu 2027 ne kikola $10. So kitegeeza mu egyo emyaka kikoze $18 mu myaka egyo ena. So nga ate wano, so 18 bw'ogattako ekikumi zemmeka ze 18. So nga ate wano ekikumi mu compounding interest bwe zikola 10% kitegeeza oyina $10. Okay, kati principal eddako ebeera $100 mu 10. Ekkumi lino nalyo balitwala ne likola interest. So kitegeeza 8% eno kati tegenda kuba ku 8%, etegenda kuba ku $10, egenda kuba 8% ya $10 mu 10, which would be dola nga 8.8, I think. Something like that, right? 110. Yeah, very sure. Uh, 8.8. Kitegeeza olaba kati wano oyinawo $10, wano oyinawo $8.8. Kakati ate guno 8.8 ne bagugatta ku 10 mu 10. Kitegeeza kati oyina 10 na 8.8. Kati ate ze zigenda okukola gundi eno eddako minus 10%. So minus 10% egenda kubeera 118. Not by Michael Kakande. Ani awandiise akatabo akatabo not by Michael Kakande, ma'am. Sikange. Katabo sikange. So 118 10% is basically 11.88. So 11.88 wagenda zijjako waneno. Ku 118.8 minus 11.88 16. Then uzifune 10%, which is 10.6. Simanyi oba math wange gwembaze mutuufu. But anyway, ngezaako kula. Yeah, okay, we see you saw it on Amazon. Okay, that's good. Mchala Sentumbe. Naye sinze yakawandiika. Nange nja wandika yakange. Naye leero ako sikange. So, ngezaako kunyonyola compounding interest nti ekuyambako okutwala ekuyambako okubeera ne sente nnyingi okusinga ze wandibadde nazo. Kakati waneeno tugambye nti ng'ovudde ku rate of return kyetuddako ekiri very important gwe musolo. Now, bajenzi banje, abantu abasinga twabaze omusolo oba tugenda kubala omusolo. Naye bwe tunaabala omusolo tugenda akasente ako ke batuddiza tugenda kateekawa. Era akasente ke badde batuddiza emyaka 10 eziyise tubale tukateekawa. Era kaakati kenkana ki we tubadde tukateeka. Ekyo nno kikulu nnyo.
okulowoozaako because essente ezo waliwo ampereza buyimojja obuseka agaawo tokubye nnyo essente ezo bazituwa naye zigenderera okutuyamba zigenderera okutuwa oba okutuyambako it is your money that you're supposed to save oba zoyina okukolerera okubaako ne woziteeka tie ninako sente weziti ziri wantu wewati banziriza akakaaga ako bwolwakakutte kitegeeza singa bakuddiza akakaaga emyaka 10 gy'emitwalo 6 emitwalo egyo 6 ziriwa now ekimu ku bintu ebiri very important gwe musolo si gwe bakuddiza gwokka naye ne gw'onoosasula okugulowoozaako kikulu nnyo ngenda gusasula ntya era wa ngenda gusasula ntya era ngenda gusasula wa omusajja gwe bayita Benjamin Franklin yagamba nti tewaliwo kintu kiri certain nga musolo yagamba ebintu bibiri ebiri very certain mu nsi okufa n'omusolo nti omusolo at one point oba oyagala oba toyagala ogenda gusasula n'agamba nti ekyewuunyisa omusolo ogwo tugusasula mu bintu bya mirundi 4 when you make money you pay taxes you spend money you pay tax you save money you pay tax you die you still pay tax timu buli ngeri yonna n'ogenda sasula omusolo from sales tax to income tax to property tax to estate tax to every other tax. Anywhere you turn, the tax collectors. Uncle Sam at Kulinze. Yet again, a kukonkona mbrona di kula oko. Akulindiri akutega butezaga rona di yakoze meka. Rona dinga koze katunuka. Kale katutwale akuliri. Now, one bit of sad news, of good news, is that the highest current US federal income tax rate is rather low compared with the past. It was over 90% during President Kennedy's time and 70% at the beginning of Reagan era. Today, the tax bracket is lower. But if you add state income tax, the total may be higher. Osobola now okunonya current tax rates eziriwo kati. Osobola zinonya ku gundi eno www.irs. Ekirungi ebintu bino byonna byenkuwankuwa ne waje biri. Ekibikumpeesa amanja ga naawe otwalemu ku budde. Naawe binoonyerezeeko. Because oteekeddwa okutegeera tax bracket zo. Oteekeddwa okutegeera tax bracket zo. Tax bracket ki gy'olimu. Wabula njagala tutunuulire history w'omusolo nga bw'abadde.
mu 1913 omusolo gwali 7%. Kitegeeza nga buli ku $100 ze wakola gavumenti ekutwalako $7 ku buli 100. Gavumenti ng'ekutwalako $7. Mu 1917 olw'okuba waliwo omusolo gwashutinga to 67%. Kitegeeza nga buli 100 lw'ogenda okukola gavumenti ejja n'ekuggyako $607 n'ekuwa balance. Nkyala Gladys, nga buli lw'ogenda okukola $100 gavumenti $607 ekola ki? Erutwala. Bwe twava mu World War, waliwo depression era. Mu time ya depression era omusolo ne gwenda ku 63%. Nga buli 100 lw'okola gavumenti etwalako $603. Bwe twavaawo ne tuddayo mu World War, buli lwabeerawo World War gavumenti eba yeetaaga ssente. Kati omusolo gwashutinga to 81%. Kitegeeza nti buli 100 lwakolanga nga bakuggyako $810 gwe ng'otwala balance. World War bwaggwa olw'okuba balina okuddamu okutereeza ensi. Waliwo abalina okukolerera ensi eyo nga be bannannyiniyo oba be bammwe abaali bagirimu ebiseera ebyo. Ne baleeta kye bayita Individual Income Tax Act of 1944. Kitegeeza nti omulembe ogwo baali balina okubeera ne ssente wezikola ki? Wezigenda. Jukira gwe mulembe gwani gwa Kennedy. Nga buli 100 lw'ogenda okukola Mwami Ronaldson olwenda mwana olulekayo. So nga bw'ogenda okukolera $10 ewaka otwala $60. Ogwo omulembe gwaliwo. Kati negigenda nga gikka bwe gityo nti bw'okolera bw'okola mu 1964 ne zikendera to 77%. Ti bw'okolera $100 but ewaka otwalayo $230 ezikka mu Reagan n'azisala n'otuuka ng'otwalayo $300 bw'okolera $100 then n'azisala up to 28%. Paka kakati bwe zityo nga bwe tuli. Olwaleero Michael nsonyiwa ku interrupting mu katono. Mukyala Ssemakula kwali Eva. Mukyala Eva Ssemakula kwali mukwano. Alabika yalemeddwa kuba simulabako nno naye abadde anoonya bw'ayingira bw'aŋŋambye. ayinza okuba bayabadde omu ku baabadde mu gundi. Luli edda. Ayinza okuba yakuweereza message. Okay. Kitegeeza nti omusolo gwo gugenda kubeerawo. Wabula osasula kyenkana ki era ekyo ky'osasudde okisasula ddi. Olwaleero 2017 baleeta kye bayita Tax Cuts and Jobs Act mu 2017. 2017 yali yani. Yali Obama yali ya 2017 yali Trump yali Obama. Whoever. Yaleeta 37%. Now,
engeri omusolo gye gugenda gukyukakyuka buli kaseera tetusobola kumanya kiki kigenda kubeerawo. For example, olwaleero mbadde nsoma mukwano gwaffe alina kyaleeta agamba he wants to eliminate income taxes. Kitegeeza ki? Bagamba during President Donald Trump's successful campaign bid last year, he proposed eliminating individual income taxes for all Americans and paying for the lost revenue by increasing import tariffs. While the controversial idea would significantly change the country's economic policy, it could also drastically affect how Americans perceive and negotiate wages and potentially increase disposable income for many workers. Kino kiyinza okutegeeza ebintu bibiri, either ofuna sente nyingi oba oluzinga omulimu. Kiri kya mirundi ebiri. Ne bagamba unusual way, no. However, the president's proposal left questions about how the government would fund essential services and programs and whether employers might adjust worker salaries to offset the tax savings. Kino kitegeeza you would increase, there is an increase in take-home pay. Kino kiyinza okuba nti sente z'otwala ewaka ziyinza okweyongera. Kiyinza okuba enhanced benefit packages, race to the bottom. So, strangers said eliminating federal income taxes would also remove incentives for business to hire in low-income neighborhoods or within the United States, and more negotiating opportunities. But, according to a recent Associated Press report, most states are considering tax cuts this year on everything from income, sales, and property taxes. Bagamba ayokulaba TikTok wano kyegamba engamba eyagala okuggalawo naye ate siraba. Abali ku TikTok mugitaapinge kubanga engamba eyagala kuggalawo. Endabira ddala nga nze atalina kyenkola. So abali ku TikTok mutaapinge screen yaayo. So kyengezaako okugamba nti waliwo ebintu bingi nnyo bye tutalinaako control. Ku musolo oba gunajja gutya, oba guneeyongera, oba gunaakendeera, oba we don't know. And we don't have control over that. Kye tulinako control ye ngeri gye tufunamu omusolo ogwo n'ekiki ekyogukozesa oba ddi lwe tugusasula. So, question eri nti there is a taxing issue gye tuteekeddwa okutunuulira. There is a taxing issue. Nti kyovola abantu kiri Trump kyagamba bangi bakikubamu ebituli. Bagamba taxes take a big chunk of your money. Any savings and investment strategy must consider the tax impact on it. What is your current tax
What will the tax rate be in the future? Will taxes rise or fall? Tetumanyi. Nga wembagambye, Trump agamba agenda kwongera ogusala oba gujjawo. Ate abalala bayinza okudda ne baguteekawo. Shrinking tax base. As mentioned, since 1945, when Social Security began, workers per retiree shrank from over 40 to about 3 today. And the number continues to decline due to the aging demographics of the US and Canada. Governments will have a hard time sustaining the existing systems of Social Security, Canadian pension plan, and the general benefits that seniors receive today. Because bw'otolowooza sente zo zigenda kukola zitya, ngenda kubeerawo ntya mu myaka egy'okuritayaringa, kitegeeza ebiseera ebisinga tuyimirira ku Social Security, naye Social Security enaaba yenkana ki? Nga bwe twatandika nga tugamba nti abantu bangi abacontributinganga ku Social Security y'abantu abaritayaringa kati abantu 4 abacontributinganga ku Social Security y'omuntu omu. Lwaliro abantu 3 bokka be bacontributinga. Ekirala, there is mounting debts. As of January 2015, as ogundi though, as of January 2021, ogundi egamba 2020 because sina eri updated. But mukatabo bogera ku 2021, the US debt stands at 27 trillion, a burden of 81,000 per citizen. Olaba mu 2015 buli muntu bali bambanje emitwalo 5,600 ejja dola. Kakati wano buli muntu bambanje emitwalo 8 mu 1,000. Canada's debt is 1.2 trillion, an average burden of 33,000 per citizen. Guess who is going to pay for this debt? Our future generations and our future life. So government yewola buli kaseera, yewola mu bantu oba ne yewola mu yewola mu ngeri ez'enjawulo. Ezo sente waliwo alina ozisasula gavumenti zeba yewola. Kyova olaba nti Trump yagamba ti akanzijewo bagita E5 gye yagyewo yabadde ki visa nega kanti kandeete gold card nti omugagga agenda kujja wano agule card, green card ng'ogigula $1,000,000. Kitegeeza naffe kati green card tezigenda tutawaana. Obeera ne millions zo 5 ng'ogula green card. Foreign investors hold the largest share of the US national debt. China and Japan top the list, holding more than $1 trillion each. As the tax base for workers per retiree is shrinking, the cost to provide retirement benefits, Medicare, defense, and infrastructure continue to rise. The government will have to choose between cutting down the budget or raising taxes. Many people believe taxes may have to go up in the future. What do you think? Maybe zijakuka. Naye twagala tulabe Trump bw'abeera successful, kitegeeza probably never president abanaddako bajja kukitwala. Naye gwolowooza nti kisoboka? Ye question. So njogera ku musolo engeri gye gutwa affectingamu. Capital gains tax. Almost everything you own and use for personal or investment purposes is a capital asset, like your home, stocks, and bonds. So when you sell capital assets, the difference between the amount you sold it for and your basis, which is usually what you paid for it, is a capital gain or capital loss. Nenga sinatuka capital gain. Njagala tusooke tutegeere kye tuyita omusolo oba tax bracket. Bw'ogenda okubala omusolo
waliwo bracket ze bakuteekamu ez'enjawulo. Kati ezo bracket njagala nnyo ozitegeere. Because bw'otazitegeera ne bakubalira bubalizi gwe bagenda kubalira omusolo. Tugenda kubeera ne tax day ku ofisi yaffe nga tugenda kusomesa ku musolo papasiri lunaku lulamba nga twogera ku kye bayita omusolo. N'ensente ezo z'ofuna mu musolo ki ky'osobola ozikozesa. Olwaleero bw'ojja ku ofisi bakuyambako okubala omusolo. Ndowooza bannammanda abo be bakirimu ne Isaac ndowooza ennaku zino mwali. Kampani ekitongole kya IRS kyalondobayo ofisi yaffe e Burlington okuyamba ku bantu abali wansi w'emitwalo 10 abafuna less than mitwalo 10 nga bali mu Massachusetts oba ne bw'oba nga toli Massachusetts ng'oli mu state ndala yonna naye ng'osobola okujja in person okubalira omusolo for free. Namande, can you speak to that oba Isaac? Michael. Yes. Kakati collectinga mukatono nti kakati gundi twajongeza okuva ku mitwalo 10 kakati na tutandikira okuva ku 0 paka ku mitwalo 15. Okay. Nti ate ebisinga tutya nnyo bannaffe okufayiringa emisolo naddala omuntu gwaga nti tize sigwa mu category fayiringa emisolo wano ne bw'oba nga tewakoze nga wamaze tokoze jangu ofayiringa. Nasikulawa nammanda oyogerera. Kintu kikulu nnyo kasita obadde ompulira kati ondaba sebo. Ne bw'oba tokoze ne bw'oba olina zero income osobola okujja n'ofayiringa omusolo. So okufayiringa omusolo sigamba nti oli akoze ssente mmeka ya fayiringa n'atalina n'atakoze ofayiringa omusolo. Ate munnange ekikusesa ofayiringa ate gwe n'oddizibwa. Gavumenti n'ekuddiza ssente gye ziri. Gavumenti zirina okuddiza abantu naye abantu beetya ne bagaana okufayiringa emisolo. Mujje tufayiringa emisolo. Ffe wano tufayiringira bwereere tekuliko wadde $2 wadde $1. Tukikola bwereere gwe wuli omulimu nti ogwa nakyewa naye ng'ekigendererwa ki? Eno financial literacy gye tusomesa tetwagala ekome kugamba nti no owaye invest do this naye tunoonya amakubo ag'enjawulo wawa ofisiza akasente ne bw'ofisa $10 ne bw'ofisa $1 mmeka bwe ziba zisobola okukongerako n'oziteeka ewantu ne zisobola okuyambako mu biseera eby'omu maaso kiba kikulu nnyo. So tubasaba obudde buno obw'emisolo mutweyune ofisi yaffe eri 1209 Burlington Road Bedford. So mutweyune mujje tukole nakale tubabalire emisolo gyammwe. Ate by the way tubaako ne workshops era nazo tujja kutandika okuzitimba ezisomesa abantu abasobola ti omuntu osobola okwefayiringira omusolo naddala bw'oba okola ebintu nga tolina bintu biri complicated nti ze nyina mortgage nze nyina bino osobola okwefayiringira omusolo. Ebyo byonna osobola okukiyiga nawe n'otandika okwefayiringira omusolo. Ebibiri ebyo n'obifissa ebisatu n'obifissa. Sente mulabanga ntono bannange naye sente ezo nnyingi. So kyekyo kye tubagamba obudde buno bwa kufayiringa musolo nti next week tujja kuba ne link tujja kusobola okubatera link muno obuukinga mubuukinga sikujja buzibwa oti n'ekyokubiri osobola okukuba ku masimu gaffe ne tugamba ne njagala kubuukinga kujja kumbalira musolo gwange ne tukuyamba mutuyambagana. Y'engeri yokka gye tugenda okusituka mu community zaffe tuyambagane tutya okulaba nga tusitula community zaffe. Ekyo mukama wange biwedde ebyange. Okay, webale nnyo. So eyo gundi si y'abanammande. It's not an initiative y'abanammande. Initiative ya IRS. IRS nga eina program. IRS ekitongole kya America eky'omusolo.
So China program nyingi ezirimu okuvolunteeringa esinziira ku kiki kye mukola mu community ne bagamba nti banaye mutuyambeko. Abantu bangi tebafayiringa musolo ate nga olumu kiba affectinga, olulala bafayiringa omusolo naye ne batafuna information emala ku kiki kye balina okukozesa ssente nga bamaze okukola ki, nga bamaze okubala omusolo. Tebafuna kusomesebwa kumala ku kiki ssente bwe bazifuna kye baba bakola. Ate olulala ne babeera nti basically oli atya agamba nti waaye nze guno omwaka nga namande wagambye oli asobola okugamba nti nze guno omwaka saakoze kale ate nfayiringa biki. So osobola okujja ku ofiisi yaffe n'oyiga ebikwatagana ku musolo n'otegeera kiki kye nnina okukola ne ssente ezo. Tujja kwogera ne ku gundi ezo nga bwe ngambye tax brackets ez'enjawulo. Tax bracket bazituukako batya ogamba nti gwe ogenda sasula omusolo gwa percentage, ssente bwe ziti ziri mu percentage bweti. Ebyo tujja byogerako ndowooza tujja byogerako next week. Naye buli kintu kyonna kyonna ky'olina wano ky'oteekamu ssente kiri liable okusasula omusolo. Now, diw'osasula omusolo is very important okutegeera. Kyekyo kyempise capital gains. Nti capital gains zo zisinziira essente ozisasula ddi. Kyebagamba almost everything you own and use for personal. Ne w'otunda ennyumba kasooba nga ssente ogenda tuuka ekiseera ng'olinamu ku ssente eziwera. Bw'ogitunda essente ze wagula ne the difference is a capital asset, is a gain. Kitegeeza ofunye gain. Kati eyo gain erina okusasula ki? Erina okusasula omusolo. So capital gains on assets held for less than 1 year is a short-term gain and usually taxed at ordinary income tax rates. Bwebanga nga yagundi emu kitegeeza bagenda kutakisinga ku rate eya bulijjo. Nga bwe ngambye next week ndowooza era tujja kubeera Hawaii, tujja kuba tuyita mu tax bracket ezo ozitegeere bulungi. Bwenkola emitwalo 8 bazitema batya okumanya nti zino ziriko bwe ziti, zino zisasulako omusolo bwe guti, zino. Then olulala tujja kwogera ku social security, tutegeere ssente za social security zo bazitakisinga batya era ddi lwe bazitakisinga ne ddi lwe batazitakisinga. So ebintu ebyo byonna byonna birungi okutegeera. Now tulina kye tuyita tax now, tax later ne tax advantage accounts. Ssente zo buli w'oziteeka oziteeka mu bifo ebyo bisatu, ekimu ku bisatu. Ekyebuuzibwa nti oziteeka wa? Kiringa bw'onoosimba, njala kubuuzaayo question. Singa bakugamba nti bw'osimba kasooli, okay? Olina ensawo ya kasooli, oyagala gisimba. Naye gavumenti ekugambye nti ku nsawo eyo gy'olina ffe osobola otuwaako 25%. Gwe n'osimba 75% yo totuwa yadde. Gwe tuwe 25% kati ku nsawo, ku nsigo tuweeko 25%. Naye bw'onoosimba 75% twagalako yadde. Oba simba ensawo yonna naye ku buli ky'olijjamu otuwaako 25%.
ne bagamba nti ekyo gw'okyesalirawo. Kati njagala mu kyati awo mpandikire kiriwa ky'otwala. Otwala okusasula kati oba okusasula edda. Oyina ensawo ya kasooli naye olina ogisasulira omusolo. Bw'omala either kati ng'ogenda ogisimba oba ng'omaze ogisimba. So bakugambye nti bw'oba oyagala oyina option 2. Option esooka tuweeko ssente kati. Manya tuweeko ku nsawo yo tuweeko obutaasa 25 oba tuweeko 25% ku nsawo. Otwale 75% yo gwamanya osimbe nga bw'oyagala. Oba oyagala kubeera nti tukuleke osimbe oteekemu buli kimu, ffe ky'onoogyamu kyonna tujja kujja tutwaleko 25%. Kiriwa ky'oyagala. Keke agambe ayagala kusimba batwale ku bibala 25%. Lwaki Keke unmuting otubuulire? Lwaki gwe wandyagadde kukola bw'oti? Keke. Unmuting o defending answer yo. Nga n'abalala bwe mumpa answer. Wandyagadde bakuggyeko kati 25% ku nsawo y'ensigo oba bazikulekereza n'omala okusimba ebibala bye baba batwalako 25%. Yes, Keke genda maaso. Akakati nze mbeera njagala nsasule later kubanga bw'onzijjako wano mu kutandika mba simanyi kye ngenda kufuna. Bwe binsala mu maaso eyo ng'olwedde ate wanzijjako. Bwe bikusala ebeera loosiyani. Anti kati oyinza okuba nekyewanzijjako si kijjeemu. So nsooka kulaba kyenfunye then awo ne twebala. Okay. Ate bw'ofuna ennyo. Anti bwe nfuna ennyo era tusitiikinga ku eri percentage yaabwe nga mbawako ekyabwe. Okay. Yeah. Joseph agamba batwale kati. Joseph unmuting or defending answer yo. Yeah, nze zange batwale kati kubanga mba mmanya nti bwe nkola ekiwera tebagenda kuzikwatako kubanga ne bwe mba nga nkoze nnyingi ate kiyinza okwongeza akatiba k'emisolo ke nnaagwamu. Ate ekirala nga bw'otulaze wali mu byafaayo bya Amerika nti emisolo newankubadde essaawa eno tusasula emisolo si mingi nnyo naye tomanya myaka 10-20 okuva kati bwe tunaabeera nga tuli myaka 60-70 ate nga girinnye. So batwale kati njiye ne ze bandekedde. Yeah, bwe nkiraba. Okay. Mchala Sentumbwe defending her answer yo. Mama Tina. Nze kyendowoozaako kiri nti asasudde kati asinga. Katugamba, I'm just giving an example nti olina ekutiemu eya kasooli gy'ogenda okusimba. Bakusuubira obaweeko oba 75%. 25. Oba 25. Nze kyenkola batwala 25. Bo bayinza okulowooza nti nina ensawo emu nga ninemu n'ekitundu. Nze wali n'ensimba n'empeza okiraba. Otyo? Kubanga toyinza kuŋŋamba nti wabala empeke n'omanya nti no gundi yange genda kwenkana wano obunene. Bo baba basuubira nti wasasula dda 25% zonna z'osanze ku faamu ziteekwa kuba z'oyo omukyala kubanga yasasula dda ali. Nze that is my reasoning. Okay. Yes, Ronaldson.
nze nja kitwala mu perspective nga kati fe abali wano abakozesebwa njagala nnyo ne babanga ebisolo gyange employer yagiherodinga kubanga baba bakiggyeko aria nze ndi muvuzi wa Uber naye neesanga nga bammanja nga nina okukola liti nze nina okuwaayo $8 naye nga muganda wange $8 ako kaabulira muze nnyaanya kati mu mbeera eyo kibeera beta ne bajjako wano nga kikyali okusinga wali ku gundi n'enkola ki manya kensigazaawo kekange nensigaza neetippe nze bwe ŋŋamba kyekisinga kubanga ebigwa bitalaze ku endi oyinza okugira ne basuubira kingi ate ekitaliiwo nga naawe kyakuyitamu dda kale nga kyaliwo naye kyakozesebwa bwenti bwe ŋŋamba webale nnyo Ronaldson okuva e Seattle. Wonderful. Waliwo omulala alina contribution? Waliwo omulala alinayo contribution kwesukka kwezo? Okay. Now, buli muntu mutuufu. However, njagala tulowooze ku kusasula leeta. Okusasula leeta kitegeeza nti ensawo ya kasooli wange ngikutte ne ngiteekamu ssente ezisimba nengula eddagala erifuuyira nengula nenfuna landi ennene mweja nenteekamu effort yonna nemmala okukola oli ajja atwaleko tugambe nfunye ensawo 100 atwaleko 25. Naye bwe nsasula kati kitegeeza ettaka lyennoonya kati lijja mu nsawo 75. Bwe nsasula kati kitegeeza nti eddagala lyennoonya lijja mu bino byonna buli kyenkola kati kyange tekukyaliko akola ki abanja. Now ne mu investment bwekityo bwe kiri nti oteekeddwa okulowooza essente omusolo ngusasule kati nga Ronaldson agijjeeyo bulungi nti bw'obanga bakusasula bw'obanga oli 1099 ofuna obuzibu nga gonyini olina okuzzaayo ssente naye ate nga ssente wazikola ki wazikozesa dda ate ng'olina ozizzaayo. So mu investment tuyina kyetuyita tax now, tax later ne tax advantage. Nti omusolo osobola okugusalawo waliwo accounts nga zo omusolo bagenda gujjako buli mwaka okusinziira ku magoba g'okoze ku olwo kyetuyita tax now. Account omuli checking, account omuli saving, account omuli CD, account omuli stocks, omuli mutual funds. Mu US, mu Canada, waliyo checking, saving, GIC stocks, mutual fund, bond, interest income, non-registered investments. Zigwa mutuluba area tax now. Muno mugenda munyo account eziri liquid money. Nti sente nga osobola okuza accessinga right away. Bw'obanga osobola okuza accessinga right away ebiseera ebisinga zibeera mu tax now account. Nti bw'embeera ne ssente mu checking oba mu saving nsobola oza accessinga. Kitegeeza singa ssente ezo ezirimu zikola ku magoba bagenda kunkuba omusolo yadde ziri mu checking oba saving. Bagenda kumpeereza
1099 ku nkomerero yaki y'omwaka. Then CDs oba stocks oba mutual fund kasankola amagoba. Then ne tubeera ne account ze tuyita tax rate accounts. Tax rate account za account moteeka sente naye nga tebagenda kujjako sente, tebagenda kujjako musolo, naye w'oliba ojjayo sente ezo olisasula omusolo okusinziira ku income bracket gy'oliba olimu ekiseera ekyo. Question eri nti eribeera nnungi eribeera mbi, ekyo tetukimanyi kati. So omwo mwe muli zi 401k, zi 403b, zi IRA, zi annuity, zi pensioni, zi long term care, no long term care teri omwo kati. Mwe muli mwe Canada mwe muli RRSP, mwe muli LIRA, mwe muli RESP, mwe muli annuity, pensioni, CPP, ebyo byonna biri mu category eyo. Nti togenda sasula musolo kati gwe teekayo buteezi. Kyova nti sente ezo bazikugirako eri ebiseera ebisinga nga tebannakusasula, basooka ne baziggyako ne baziteekayo. Kati ate ne tubeera ne tax advantaged account. Tax advantage ekitegeeza ki? Kyandibadde nga tax free. Naye it is not tax free kubanga esente ezo ozisasulira omusolo nga tonnasiga. Tinga tonnaba kusiga nsigo zo gwe sooka ozigyeko ezaabo ozibawe bo be bamanyi. Nabo kitegeeza beesigire sente, beesigire. Gw'okutta ensawo ye y'ebijanjaalo n'osooka oggyako 25 zaabwe, kira 25 n'ozibawa. Bo bazeesigire beeteeremu sente ezigira oba zifa oba be bamanyi gwe kafaafagane ne zino z'osigazza. Ka tax advantage ekitegeeza nti bakuggyeko omusolo nga sente tonnaziba zikola ki? Kuzi-investinga. Kati ezisigaddewo z'oinvestinze. So omwo mwe tulina Roth IRA, mwe tulina 5 to 9 college savings, mwe tulina municipal bonds, health saving accounts, life insurance, Canada ne wabeerayo ezo zennyini ne individual critical illness and disability insurance, health insurance, primary residence, bigwa mu tuluba erya tax advantaged account. Kitegeeza eyo advantage gy'oyina ng'osasula. Now, tax now, kitegeeza any earnings from those accounts must pay the taxes mu mwaka ogwo gwennyini gwe mulimu. Tisinga okola amagoba mu stocks, for example, ng'oyina stocks, oba ng'oyina mutual funds, oba ng'oyina, bagenda kuweza 1099 ku nkomerero. Onooba wabala omusolo, oyina okukola ki? Oyina ozifayiringa. Kyokka ate bw'oba ng'oyina tax rate account, kitegeeza sente ezo ziri pre-tax. Pre-tax money deposited in an account is money that you have not yet paid income tax on. Tosasudde eki? Tosasudde musolo yet. Okay? These accounts are also called tax deferred. Kitegeeza omusolo just bagwongezaayo bwongeza, ojja kusasula naye bagwongezaayo bwongeza. Mu US tulina IRA, tulina 401k, tulina 403b, tulina mu Canada balina registered retirement savings plans, balina registered education saving plans, balina registered disability savings plans, zonna ziri tax deferred. Togenda sasula musolo. Yensonga lwaki 401k bagikuggyako nga tonnaba kukola ki? Nga tonnaba kufuna sente ezisigaddewo z'osigaza. Now, in the US, when you begin to take your money, out after 59 and a half. Ogenda kubeera tax ku ordinary income. Now, if you take your money before
singa sente zo kakutanda no because wateekayo ng'ogambye nti njagala sente zino zijjayo omusolo njagala gusasula leeta kitegeeza sente ozikuumiddeyo paka ng'oli 59.5 singa kakutanda sente ezo n'ozikwatako nga tonnaweza myaka 59 n'ekitundu bagenda kukuba penalty ya 10%. Ntegerekeka. Also, you can't keep money there forever. Ate sente zo togenda zitekayo paka. Oyina okuzijjayo nga tonnaweza 70 and no, that was before 70.5 was before, and as you start to 72 at 73 nga tonnaweza 73 oyina okuba ng'ojjayo sente oyo kye bayita required minimum distributions RMD. Required minimum distributions kitegeeza nti olina okuba ng'ojjayo ku sente by age 73 so si kuzireka eyo kubanga watereka. So bw'oba ng'olina ku sente za 401k ng'ogenda weza ng'oli myaka 7 olina okuba ng'ojjayo okwo. Ekyo kiri very important kubanga ziri mu tax letter naye ate balina okuzitakisinga kati zijjeeyo okwo basobole otakisingako. So most tax letter accounts are designed this way. However, some tax letter accounts are tax deferred but not tax deductible. For example, the money you put into a non-qualified annuity or a non-deductible IRA is after tax money, which is non-deductible. The tax only applies to the gain at withdrawal, which has been tax deferred. In Canada, what your RRSP rules is a little bit different from those in the US. However, the basic functioning is similar in the pre-tax money goes into another RRSP. Tax deferred, tax is deferred, but ultimately tax must be paid once the money leaves the RRSP. To learn more, you can also visit that website. Okutegeera sente ze Canada engeri gye zikolamu kakalamu. So bino byonna byonna twetaaga obitegeera. Tujja kwongera okunnyonnyola 401k bitegeeza ki bikola bitya because waliyo abantu bangi ababiina naye nga tebakola ki tebabitegeera. Ate waliyo bangi abaafiiringa okubisayininga kubanga teyabitegeera. Kitegeeza afiiriddwa sente nnyingi olw'obutamanya. So ebyo byonna byonna tulina okubitegeera. Tulina okutegeera tax deferred tax advantaged accounts. Nga we ngambye, tax advantage means you generally won't pay taxes. Why? Because tax wazisasula nga sente za tonnaziinvestinga. Tax advantaged investment money is after tax money because you've already paid the taxes. Roth IRA, 529, TFSA, life insurance are popular investment vehicles that get tax exempt distributions. Mumateeka bw'oba olina Roth IRA togenda sasula musolo gwa gusasula. Bw'oba olina 529 college saving togenda sasula musolo gwa gusasula. Bw'oba olina life insurance togenda kusasula musolo gwa gusasula before. Mu Canada bw'oba olina account eziri tax free savings accounts togenda sasula musolo gwa gusasula. Okay. RESPs and RDSPs have some features that are tax rate and tax exempt. Or you know bitegeera. So ebintu bino byonna tulina okubitegeera. Kati question ekomawo nsasula omusolo before or after? Should you avoid paying tax now and defer it until later when you get old?
Or should you pay now and not worry about tax in the future? In other words, should you pay tax on the seed or pay on the harvest? Ekibuuzo ekyo tujja kitandikirako wiiki ejja twongere okutegeera ddi lwe nnyina okusasula omusolo, essente zange ze nsasudde mu musolo ndi mu bracket ki? Buli lwe nsasula omusolo kijja kitya okuba nti omwaka ogwedde banziriza, guno tebanzirizza, guno ate nze alina okuzzaayo, oba ndi ku zero? Ebyo byonna byonna tuteekeddwa okubitegeera. So ebintu bye tuteekeddwa okutegeera bingi, ensonga lwaki tujja wano buli lwakuna okusobola okuyiga ebyo bye tutamanyi. Buli lw'oyiga amagezi tegaggwaayo, buli lw'oyiga, buli lw'ofuna ekyokuyiga, buli lw'owuliriza ogenda kubaako n'ekyoyiga ekigenda okutwala ate ku level eddako. N'olwekyo njagala okubeebaza okujja wano. Bw'obanga gwe mulundi gwo ogusoose okujja, nkwaniriza. Bw'obanga obedde ojja, kakasanga buli lunaku olinayo ekyoyiga ekyenjawulo. So njagala kati okwaniriza abantu abapya nga bwe mulundi gwo ogusoose okubeerako, osooka otubuuzeeko, oba bw'waba alina ekibuuzo osobola okukibuuza. So Mukulu Kakande gyebaleko. kale sebo gyebale mwami Ronaldson. Amiina. Nze mpozi leero gwe mulundi ogusoose okubaako wano, naye ng'ebyabadde bigenda maaso mbadde mbigoberera mu Kamooli olw'embeera y'obudde. Olw'ensibyeko ewaka nsobodde okuga nti leero kambeereko. Yes. Kati nga tuzze ku kya tax return. Kiki ekisinza okukwata omubabiro leero Ronald w'obaddeko? Ekyemisolo ekyo kantu ako kannyumidde nnyo kubanga obadde oyogera weeze nga olinga alaba ku nze kennyini. 2013 nali ndi mu Uber yange nga nina fayiri nga nagenda nga ndi excited mmanyi nti nze bagenda okumpaayo, naye ntuuka wali nga ate nze nina okuzzaayo ki. Ngenda ku ofiisi etugamba nti ffe tetuherodinga takisi, kati gwe olina ozikola ki? Okuzeesasulira. Kuzeesasulira. Muganda wange nalaba embeera ng'ekaluba. Ng'option bangamba bugambi nti osobola okugira gundi gy'onoosobola okuzisasulamu ku nkola ey'ekibanja nkola. Installment plan. Naye nga jjukira installment plan era zisigala nga ssente ki? Ziva mu ggwe. Kati ekintu ekyo kyetuuse ne kiba nga kyantambuliramu kumpi n'okuyingira last year. Nga nkyalina kugundi otuusa alinafuna akasente lumu nga nka savings. Ne ngamba owaayi nkakwate lumu nkasuuleyo obusuuzi banveeko. Kuba nalaba nga ne-installment plan nga tekutuka ng'egenda kuyingira emyaka emirala kumpi 2. Ate nga ne buli mwaka gulinamu ebyagwo. Ate gulinamu ebyagwo. Kale okuva olwo ndaba nga ekintu ekyo kyo kiba beta n'omanya nti osigaza ka neeti pekeekako n'opulaningira akatono ako. Nembamu ekibuuzo nti omuntu afunye ka tax return ke n'akakwata n'akagulamu akataka ekya ddondo. Nti akaguzeemu akataka. N'omulala n'akakwata n'akateeka wano mu gundi nti naye asasudde contribution ye y'omwaka. Abantu abo ku bonna obawa magezi ki? Ekibuuzo kirungi nnyo ekyo. Kyekimu ku nsonga lwaki tusoma wano. Kibuuzo ekyo ansa yakyo ngazi.
yeetaaga olunaku lulambo oba omusomo mulambo okugiddamu. Naye ngenda kukimenyamenya mu ddakiika eno emu gye nnina. Nti pulaani ye eriki eya future. Oyagala kubeera wa mu myaka egiddako, mu myaka egiddako 20. Anti kati ensonga eyo giraba. Fenna tuba bonna abantu bano bagambe bantu ababeera babiri. Naye bonna batambulira mu future kubanga n'aguza akataka. Yes. Naye agamba naye ali mu future. Definitely. By the way, Uganda singa ogulayo ettaka y'emu ku nsi ezisinga okukuza, like okukuza amangu mu ritaani z'ettaka. Singa oba ofunye ettuufu. Ekizibu ekimu ku biri e Uganda kyekyo kyensembezzaayo. N'ogula empewo. Nti kati ettaka ery'empewo lingi okusinga eddamu. Kituufu. Kati kitegeeza nti obwesigwa bugenda bukendeera nnyo. Nina abakwano bange be mmanyi abaagula ettaka mu yalinga Jomayi, waliwo kampani ndoza yali Jomayi, sijjukira. Naye nga baagula ettaka later on ne batandika okugamba ekyo ekyapa lerere. Nange kennyini ndi omu ku ba victim naye si mu Jomayi. Mu ttaka ddala. Ekyo kikuleetera okulowooza twice. N'ogamba nti because bw'obanga otunuulira kyemugamba nti ekyo kyetaaga olunaku lulamba because tuba tugenda comparinga economies ne kiki kyenjagala okubeera wa wengenda okubeera 20 years to come oba 5 years oba 10 years. What is my goal? Njagala kubeera mu America paka ddi? Njagala kubeera Uganda, njagala kugendayo ddi? Singa Uganda nfunayo ettaka nga ndiguze let's say $5,000,000 eza Uganda. Okay? Kyangu nnyo because ettaka kyekintu appreciating, it will never depreciate. Mu nsi yonna ettaka li appreciating. Kitegeeza nti value y'ettaka eyambuka every single day. Kitegeeza omuntu aguze ettaka mu byaddala yandibadde tagoyinga wrong. However, ebintu biri bibiri. Ekisooka, lwaki ngula ettaka lino? Is it for my investment? For me? It's an investment. For who? Me? Oba abasigadde? If it is for me, so buy land. Question eri nti for who? If it is me, okay, kitegeeza question eri nti nzirayo ddi Uganda? When do I want to use it? If it is for children, yes, my brother. Hey, Michael. All right, bro. See you then. Okay. All right. Yeah, bye.
nina meeting gye nina okubeera mu dakiika 10 ezijja naye kye mbadde ngezaako okunnyonnyola kyembadde nkugamba nti gundi eno mpanvu kwegamba the debate ne omusomo guno gwetaaga olunaku lulamba nga tujja ku comparinga ebintu ebyo bibiri okulaba ssente ezo ziragewa nga kisinziira ku gooli zo gy'oyina kisinziira ku ddi lw'oyagala okudda e Uganda kisinziira ku future y'abantu bo ogipulaninze otya ebyo byonna so tujja kiddako ekyo one time onzijukizanga mwami Ronald kale so webale nnyo ani omulala first timer kakala mutubuuzeeko sebo Gerard waffe Wani Michael. Tubuuzeeko 30 seconds. Babuuzizzaako nnyo bannange mwenna abatugoberera. Obwaye gwa kuwuliriza ndi mupya. Naye omutima gw'ontujja mwaka guno ogw'omusolo ogwo. Simanyi obanzazzaayo nejjusa ekyakozesa ng'akalogoyi. Okola ng'akalogoyi si kibi. Bamusika akanaana kati omutima wagwogedde nebibanga ali kuno. Kale weebale nnyo. Okay. Boss ready tubuuzeeko 30 seconds. Boss ready. Boss ready bw'aba taliiyo. Gladys bwe yagenze. Maureen tubuuzeeko Maureen. Bernadette tubuuzeeko 30 seconds maama. Bannange mwenna nsanyusa okubawuliza. Weewaawo. Tweyanzuza byonna ssebo ne mukyala Nammanda awo mu background. Amina. Enjoy Hawaii. Tugende e Korea mukyala Bernadette. I would love to naye maama ebyange nga bizibu. Kale mukyala Bernadette naffe tukwagala nnyo. Bambi. Okay. Kale weebale. Banaye ngenda basibula kubanga nina meeting in the next very few minutes. Mwebale kubeerako abali ku TikTok mwebale nnyo. Mwebale nnyo kandabe bagambye eki. Abali ku TikTok mwebale nnyo. Ben Shabat, Phenomenal Tribe, Farida Costa. Mwena abadde ku TikTok mwebale nnyo nammwe okulabirayo. Buli lwakuna tubeerawo n'omusomo guno wano. Leero tugukoze tuli Hawaii. Ne wiiki ejja tujja kubeera Hawaii. Ate wiiki eddako tugende walala bwe tutyo. So mwebale nnyo mwebale ddala. Buli muntu bw'obanga gwe kusoose okujja wano ddayo omuntu akuweereza omusomo guno omugambe nti nandyagadde okutegeera okukolayo one-on-one okusobola okunnyambako okuyiga ebintu ebyenjawulo. Mwebale nnyo Mukama bakuume musule bulungi mweraba.